Akatondo ak'omukaaga zinadde okunywa kagobye bumale anti mu King VJ's Productions kwaniza nate nga bagamba nambozo Lucky Eddie Mwisho n'abasigadde bonna tugenda balaba mukana akatandika obutandika likinga subscribinga pa comment nyabula tuberenga tutambulira wamu anti lwakineda katulina katisoga mbutya walooza harazozo na buli omu afaayo nnyo okutwala obudde bwe muneeno mpa komenti ekyamazima kinti oba w'amaanyi naku prose najinda Victoria mpuzo gaseeko nena maganda Silvia bona mukana akaleero. Ladies and gentlemen, tutakometone kayanja ne King VJ muzina ddo okunywa akatundu ak'omukaaga tutandise kayijukira twasemba luli Eddie ali mukwata kuba okudda eri mwannyina bwakomawo tuwede wabadde emboozi ebadde etambula wakati wa mwannyina mpozi ogaseeko ne tutaakome n'empiso hani mululi yanyimbiramuko omwana oyo nze nempulira ng'asobola wewe pekee ali eno fiki wa moyo wangu ali wa moyo wangu yasitaki njoo uchangamshe ufurahi la producer karibu kati producer bage ina kuproducinga biki ukanauliriza kale tokolinde ekituufu kiri nti muzindalo guno bagwe muwanvu nga gwe mumpi simanyi asukwenga okuteera wano osengeka eddoboozi kuba mpulira adjustinge bulungi etuuke ku ggwe agala weekwase sokanyimuteeraawo try to sound more melodic. Gezaako nnyo okulaba nti eddoboozi oyimba liri nnakyo. Pitches ezawaggulu ennyo. Pitches ezawaggulu eri tebakyaziwuliriza abantu zinenge gye zitama. Tuba tulanga omuntu oba eyeekako obwekasi. Be you. Don't try to be not you. Osegede? So I think let's roll it again. Tukiddemukko. Kale. Kale kamanyi kagenda kujja no dakiika 2 kaddeyo ne heat. Pitches. Okitegedde? Kale. Aya. Again. Tuddemu. Abaja baddemu. Njagala olabe. Aha. Agambye ate ona badde wano. Kyamaanyi. Owate wali nnyo. Tewa kyamaanyi? Manyi nti oba munyumiza biki omanyi munaale. Anyway. It's a big deal. Olaba Ulira. It's a big deal. Namugana noddiru simbi. Balina sente bola. Waliwo abantu boolaba nga balina ssente zaabwe. Omutuufu ne bw'oba omweteze nange mba mpulira essanyu muli. Bw'abanga akwagadde. Owa erindako sitegedde baaba. Bw'abanga alina ssente olwombuki. Binkwatiraku waba alina ssente zize. No, omuntu waba alina ssente naawe obwerugira. Bw'oyagala ku muntu ng'alina ssente ebizibu bikendeera. Ebizibu bikendeera oba owulira awo enkya nti. Naye bane Eddie. Waliwo kyesitegeera. Wulira. Kiki ky'oyagala? Ebyaddala. Bwendeeta omuntu gwenjagala ogubaganya mugubaganyi. Ne bw'oba tomumanyi nga tomulabangako otandika muvoolera ku ssimu ng'olinga alaga nti no obulinzirinzi bw'oleeta naawe olabanga future tewali. Kibeeta. Njagala mata. Oleeta omuntu nga ddala muntu. This is what we are looking. Ffe tetukyali mu level kati zigenda kwagala buntu bugira. Okitegeera oba nze ya muyo brother yenkimanyi. Naye ky'oli mukola lw'ebi. Eky'oli mukola baba tekiringa kya Bwaluganda. Ndeka mbeere n'omuntu gwe mpuliramu emirembe. Nedda. No. Tuyinkumulaba bwenyi. Eddie, listen to me. Eddie mpulirizaako ekyolumu. Njagala ono. That was your plan. Kitegeeza kibadde mu pulaani y'okungobako abantu benjagala ng'oyagala njagala ono. Ekyo nedda. Ekyo si bwe kigenda okukola. Ekyo si bwe kigenda okubaawo bakaayanye. Gundi gwe mpa komenti ombuulire ekyolowooza. Omuntu okubeera nti nowa oyagala omuntu gw'oyagala
wadde nga mwavu mulimu n'okubeera n'omuntu alina ku ssente naye nga kale tomwagala nnyo bibiri okolako ki kuba ali ssente zibaawo obulamu ne bwanguwa naye ate wano tagali ebaawo beera awo n'owulira nga muntu akuwa emirembe wadde nga kale muli kawunga na munnyo oba mukene naye naawe tewedegradinga biwizya eno ogatunuulira kabulya kintu kigenda kukayamba ono bamuganya okuwanika eddoboozi naye batawulira buwulizi abayi sebona eddoboozi lyokubaawo lyo lwenyini lyereetamu autotune nga seri mashini we generated bannange producer gye yakola yasooka n'asulayo ekigoma naye olero oyimba ng'okifiiringa mu matu ng'osobola okutuulako wulira ggwe alo wulira tuni era bannaaye enono etyuni ejja kati kirabika bagitulozezzaako fe abazinadde okunywa bannange owaayi nti omwana akikwasaganya kyekiriwo nedda ndi fiti omwana ali abadde tisiwobi kati gwesoka omumpeemu awo mutandike kati papolisi bakucyanga we bati ababiri kati ageo fuluma ebweru ate akabubuka kalagankaye ale kalaga kadduse buddusi ne kagenda ate afulumya agobegobeko njagala olabe gambye tukyagenda mu maaso nezinadde okunywa 6 ne King VJ Dabusansoma Star, voice of the people, for the people, to the people. Kola nga asooka ajja wano ng'ajjamu ajeebweru ebbugumu ali ali akantu kadduse tempuliranga owaayi gwe kabulaza kiki ate kakutewo sijjukira ajja kwesuutinga mwana okakasa ajja kwese mwana njagala kabubu ako nkalabye nga kavaawe tofaayo mugambe gwe jasi kitwale nti oledi oli munnamukisa kitwale awo si wabi naye nga akantu nga ndabyenga akaganyinza okubuuka mugabo mbeereramu muganda wange wulira agudde first sight tagali at first sight tukyalaba zinadde okunywa munange bintu byatagali bino sometimes mbaaa nembibuuza mmwe mpulire ekimulowooza kuba ne bwe mbabuulira biki byabalemukwata tutandika ate kumbugumya tombugumya naawe kuncamula kigira amugamba kimu gwe kyobumanya twebu kimu kyaterededda awo no si wabi oli mwanyinaze kati nze mba nsobola otegeera ekyokukola kagenda kuddayo eyo kakirowoozeko genda kulaba nga kanzirira nga nze nkuleetera amawulire nti mumiitingi ate nze mbitegeera mwana yembeera eriwo ono tigwemanyi ono nze amugala kimu akantu kajja kuba kakugwe tofaayo mulaba kakuze nkalaba okuva obuto kana okadde tekeegiraagira nnyo mu balenzirenzi kati gwe kyobumanya nokyoguddeko kiwagu negundi yako waliwo kino ekigundi ekibeera ku nkota ekikwata ku gundi ku kitooke ku kigogo baita batyoba gamba atuta enkota n'empumumpu yaako otegeeza enkota ebeekya ekyasobola okwongerako eminwe irutaako metone kayanja fuza ogaseko ne Eddie Mwisho abatuweereza mu kano tukyakalaba ate nga nkusaba kimu kuba nti olemerako kusubscribinga nakusigala nti ate omwaka guno omupya okakasa nti no stress zigenda
mwaka guno omupya gwakubala nno oba okalabye ddi oba okalabye ddi gwe manya kimu guno omwaka gwe tulimu gwakupulaninga kubala kuvaawo ekira kyolaba nga tekikuyisaawo togendayo sigala mu kikuyisaawo ate when it comes to relationship siba nange tugezeeko nnyo okunoonyako ku mirembe nze nabagamba ku nsi kuno ekintu ekiyitibwa eddembe n'essanyu ebintu ebyo bibiri ebintu ebyo bya bbeeyi sometimes tebigulwa na ssente naye bw'obeera ng'ofunye omuntu nga mutuufu omuwuliramu emirembe ng'akuweesa essanyu munda mu mutima nga naye bw'oyogera bwogezi naye owulira nga mutuufu essanyu likomyewo oyo ye muntu gw'oteekeddwa okubeera naye bisigadde obuteeka ebbali mbw ate simanyi ate ssente ate mwavu ate biki sometimes eddembe lya bbeeyi nnyo okufuna ate nga tosobola ligula na ssente kaakati twabaayo ntudda wano gyetuze omuto yavuddeyo okusomera mbu mulwadde mbusimanyi ki yasooka n'ajja wano sooka afuna n'ajjayo bw'ajjayo n'asooka apawalinga ayine maama naye kakati gwe ebituuse ogenda kugenda ku ssomero ki maama mbadde nkyalivayizingira naa genda ku ssomero n'okuddayo ku ssomero ye maama ntongo flow oligino ne muzi n'ajja asooka agende maama anaye sikaali oba aliwa kano kabeera katono naye baba baagala sikaali ajja gulewo ali ludda wayo ono mpanga kagundiya mpanga Joseph kabanana n'alyoka ajjayo embali ofiisi ye eri wano ki kyobeera ng'okula eyo sebo naye yateekako okufulu just in case mba saagala bintu byakuyitaayita mba mukama wange tomanyi mulimu gwokola ombuuzaawo kyewajja okola tomatolaa mulimu gwo gwowulinakola kati lwaki mpuliranga kikyate mwana banabo bano siri mbategeera nze alina olongoosa nedda waliwa muwala wo atandika otya okubeera nti atwala kulongoosa toyi simanyi binaabyo birigo bikikola lujja kutabira omulala kati mulimu gwange ekyomutuufu ngenda kwata ebisumuzo mpanga jangu mangu olongoosa wano kabaza ndowooza owulira ani akuyita oyo muwala wo naye ekyamazima kiri nti omwana oyo agenda kunnemesa wano nkwate ebisumuzo byombikuwenze alindako ngenda kikwasaganya ebyo gwe soko nzigulire ngende genda naye nze ebintu ebyo ebyokugira kati kampita ngenda kubona akasibawo era bajje bandeekane sijja nabisibawo andeke nga nawagule kati yekyanze ate oba nabo kati baba bagala bayingire baba yekyanze kano kamulengera yekyanze nagandako kana akami tekakyategeera kategere tikalesenzi gule kati abatuju bwe bayingira abatuju bwe bayingirira awo ali ntegedde ekyokukola nga tuvaayo keeyo tuddako eyo abanaffe bano kano kekyankaza ne kakomawo eka kumbe waliwo akonkonye ati yenze annange kasimayiro kalaga embeera naye gwe bw'okweka simayiro obeera olaze embeera gy'otaddewo anti munaye mbadde nzize ate nga sizenzeka olaba omutima njagala oguteeka obeere nga buli kadde ogulabako okitegeera obeere nga ogulabalabako buli kadde naye bambi mutima gutwale guli munda ngugyemu munda munze naye ngukuwa mu ngalo otunuulire n'embuzi ajjaddeyo naawe ojja balowooze nti nkujimba eyinuka so lekala okukwata naye bagwe ngugamba ekyo bankukolere ki ndeka n'okundeka ate naawe nkuyagala manyi wagenze n'ogenda wali saakutegedde naye olwaleero mbadde mpulira nga njagala okitegeera
Kasuka ne kamutulo ne kebuuza ekyomuganga teka kukuba bukubi savu. Kukuba savu. Omuntu n'anoonya ekigambo ekyokugamba ne kimubula n'akukuba essavu. Ti omutima guno akagunsiimula ate kati nakalaki. Kitima kyo kikyo. Kitima. Gwade mutima kakifuuse kitima. Ate waliwo yayiza pulaani. Asikali ono alabika takyamanyi mulimo gwe. Asikali wabanga tamanyi mulimo gwe. Ali eyo kati. Kale. Sister! Soka yakola. Sister! Ayita baba mugezigezi. Ayita baba. Sister! Mpulira. Sister! Jangu nawe baba mpulira eno. Sister! Oba kikyata awo kyayiya 13 kikigwe. What's wrong? Omutwe olubuto manyanga mpulira omutwe gunumira mu lubuto. Kale eri naawe wano waliwo eddwaliro wokabira gende mulagola abantu bali eri bakaaba bafenca ne munedda gunuma nnyo leero. Mpulira ze kiki ate naye kakati laptop omutwe ekimulumisa omutwe nga gumulumira mu lubuto laptop bagibbye. Laptop bagibbye balegereza ole bagibbye sitegedde gibyayizeewa. Laptop yange Linako gete zigule zirange saategedde ekirabye anguddeko yalese gete nga nzigule oyo anoonya lumujjawo wano. Kati laptop lwaki ogirekawo? Sitegedde naawe bulijjo tuzirekawo kubala eri naawe lammwe bamuga panga aluguddemu baana sirikamu muli sirikira muli ate gwe kano kakabana navaayo mangu kiki jangu mangu ane sinamaliriza kulongosa toyi. Jangu ekyakuleeta kyali ki? Tukuyambeko sikukuuma geti kolinga agamba ffe abalina ogiggalawo kwegamba buli lunaku. Baasi oba ogenda bujja wasimanyi naye nga wandibadde ofuluma n'ogenda n'ogireeta bane laptop abali naye amugambe laptop bagibbye. Laptop bagitutte ogenda okubanga gwagibbye gireete leeta laptop leetanange munsawo yange kati leeta mulimu gumu kitundu mulimu gumu piisi kiki kino zino seze olina omuntu omukulu zino seze ziga ogula laptop gwe n'otunuulira ogenda gigula nze nkubuulira gwomanyi gyogenda ogijja kati laptop ogireko otyawo gwe naawe emisana tukuumade luda laptop yange bagibye batange laptop yange bugibye bwebale gyo webalire ddala kubadeko waka wange we nakoze waka SST math science geeti yeruvudde kanaaluzaala naye nga kanaaluzaala omutuufu y'ono amugambye laptop ogenda gikozesa ki? Tewasoma tolina kyomanyi ogenda gikozesa ki laptop? Okujjako mune weyitawo oyisaawo eri obu 13 munda ogenda gigula gwenze nkubuulira ogumu ekitundu baguboye bagenze nagwo mu nju panga asooka natula n'amanya no wano basoose kugalawo geeti okakasa nti tadduuka kuva wano. Laptop bagibbye batya naye baddaawo ovolo bampa nnene ovolo bamu nnene ne bwatandika okuduka kuba kati ekiwato kye kirina obeera ate ekiwato kiriero wansi laptop alina laptop ayinza oba agitadde omu nfudde panga waawe ndabye leero naye nga birabi bamukubeera ati no bakujja kuguni olina okukolera ate n'ogenda ku kirala. Buli omwami alina ebirowoozo mbu alina ebirowoozo naye nga naye bwe twali tutandika twamulaba sente weekali producer na studios at the same time musajja wa maka nnyo Lutaaho Mituni Kayanja soka nalowooza nayiya n'agamba nkole ntya
ebirowoozo bisobola okwesomba ne bigula n'okulowooza nti no kyolowooza kyekifu naye nga byolowooza ebiseera ebisinga bibeera bituufu naye nga nawe okimanyi esente zibiteeka mu nkola ze zitaliiwo. Anange twagenda goyinga wa kinna ekisinga omulumya omutwe kabubu kumukuba savu ate nga awulira adde yakeetaaze mu mutima ng'awulira keeko kati kagiyakakoona eno awulira obumenyi eri mu kisenge njagala olabe gambe tukyagenda mu maaso ne zinadde okunywa era nga bulambalamba oli ne King VJ eddoboozi eri abantu soboka n'abirowooza byonna n'abiya ng'ekyamazima tewaye na kimu kyategeera tuulako wano ebbali tagali n'omunene ng'egyesimba ekusimba tagali esinga kusimba mu magulu n'owulira nga tegakyasobola yimirira wayi awuli obumenya ye wayi amanze jukira musajja mu nfumbo aba ali awo nga Mama Lisa avaayo wange wayi kiki musajja mufumbo naye ali mutagali n'akabubu kali kiki kyo nga tutegeerekeka n'ekiro waliwo embeera yonna nawootuula tombeerako nnyo bannange mbuulira buzibu ki bamugambye afune watuula wanje kiki ulira kakati olaba obadde okola ki mu kisenge adde mulangoye mbadde ndi mu kugira ngoye kupanga njawulo enkyafu nezitukula agamba bw'obeerawo ezeeyo n'olwayo kyekyo kyeyo kyembadde mbuuza nti obadde okola ki mu kisenge mbadde ndowooza kamuli ngamba lwaki mba nkuyita nenkuyita n'olwayo ng'ate nkuyita kale naye ng'azina nnyonyi naye ng'ekimuli mu mutwe tagali yakali akabubu akamukubye essavu nkumanyidde ddene naye bannange embeera oteekeddwa okuba nga aliwo ekitali kituufu kubanga n'ekiro kyajjera wazze n'obeeraawo nga wena totegereke kate omi what's the issue ebyalisa naawe bifeeko olisaalibwa bwe yali mu kuzannya era nga tuukira ku nsonga amugamba agenda ku nsonga omwana talina tabbu kyogamba ndi mukwebuzaabuza oli kulisa oli mukwezi eno okwezi eri oteekeddwa okuba nga onakyo kukulidde awo engoye ozinzeeko kati engoye ozinzeeko mmeka zo enkyafu n'ezitukula ozaawudde bulungi mbwobedda byalowoozaako manya mmeka zozinzeeko mmeka zotannaba kuzingako nawe gwe ssebo tombuzaabuza mbalaamu amagezi bannange ate kale otabuse butabuse wandibadde naawuugira okimanyisaako kuba nenze nedda nze tosagala owuugire bwondabako pini oyinza okubolooza matu ga kapa naye ndi muntu mbalumbuulira ntegeera bulungi mbuulira kiriwo tewali kiriwo just nedda baaba mbuulira olayika ozinzeeko engoye nga 3 gwenkulaba ate zogenda okwoza omaliriza oba tewali kuba omanyi ngogera ebitakwatagana ayogera ebitakwatagana naye nga ekituufu naye akimanyi gundi gwe subscribinga tokoma okubeera ng'olayikinga olida tuula wano agala nakudduka nkulaba tuula wano naye naawe todduka ate twandibadde tuddayo mu kisenge gwe n'ombulira ekikusombwa nedda don't worry naye gwe taatalisanange abadde aparadde n'ekiro saakutegedde kyokka adde weebulawuzaawe naawe oli mu birowoozo nga nze nkulaba naye kulina leero tolina gy'olaga paka nga bintu byabafumbo nabyolemwa mutima gwagenze bagubbye oli we yagumuwadde yagukubye essavu jangu nkwagala mu kisenge jangu mu kisenge tumalize ebitawete kale tewali buzibu kanzije ampite waggulu eno nzije yagala mpite waggulu nzije ku dining aleese mubiri naye ngaomutima teguliyo wano bagututte ate
munange Nzibavuddeko ni laptop nze namulese naye awo kyabadde kitegeeza kyo. kyali kitegeeza kyo kuleka gate nga nzigula Vuddewo. nedda Tawulira. yabadde atuddeawo ne laptop ye nze nonge gate Ng'akuyita atya. nabadde nkuyita kati yabadde akodda sinange simanyi lwaki ampita nze nabadde nkyagalawo nampita kati nze nandikoze eki Ebyekisiru ebyo byeyasabye. byasiru byoli mukwogera sibitegeera nze olina okuleeta laptop y'omwana wange Omulimu kyekikubeza wano. bwemagala Kyagidde. oyaleka yagibbye Tunze. tuli kasiru nawe nga nagibbye negitunda ddi Gibbye. wagibbye olabika Mbingi. kale oba nagibbye Kirolekawo nga waggulu. Kyekikubeza amaka muno gwe si gwe mulimu gwo. Baleka geeti nga nzigule ng'olinga ng'apanze omupango nti nababbi. Bwe bagirese nga nzigula ababbi bwe bazze. Kwawolese wano n'emmeri ogwokola kyo. Kati kwakusinza kabakotyo. bw'oleka otya ofiisi yo n'ogenda kubitakwata Musaze ne ssente mu nsawo. nabasazemu ne sente Baddeko ne kadipo. bamuwadde deposit gumu piisi Tunze. yatuuze laptop y'omwana wange namusanze n'ogumu ekitundu joli omuntu talina beera mukone ku sente mu nsawo Laptop y'omwana agitunze. Nagitunze. naye we kyembuuza Mubbi mwapanze naye mu. mwapanze lukwe kuba gwe ng'omuntu sobola kukozesa laptop eyo tewasoma tolinaamu wadde akasobola okukozesa laptop eyo naye kakati yera ati laptop agireka awo naye ya nze njireka wenjagalira gwe naawe sirika laptop buli ali wano musobya buli bonna abaana buli omu musobya maama we bamubulidde ensonga yagambye nja kudda nzituulemu temufaayo aliwo nagenza okudda nga bigize kyobola aliwo ensonga nga ebagikugambidde woosaana ogiteere mu nkola Okusala amagezi laptop y'omwana ngende komawo. Gijjeeko wakitadde. ng'ejayo laptop ekome wano alina we yagikwese kati nze nkimanyi nkiwulira banga bandaga wano Omuze gw'obubya. muze gwobya tewagutandise ddiba nempanga tewali mubbi Okula twako. Ndoleyo ogwenze manju. buli ali wano musobya Ate kaakati ate ggwe ono bamubuuse eka sitamwesewo wange. ono naye gumuzi bamubuuse naye ng'ate yakulira okuyita asikaali alongoose eri Omulajja bako. ajja gimpa laputopu yange ate bwe muba mukyagira namwe bajja babba oyo ng'akyali wano mpanga Tegera sawa nawe tujina. naye njagala ojje bakubbe buli kimu akasimu ako n'obuntuntu babubbe babutwale sinatta okunywa edisturbers I don't know. ebisigadde n'ebinadde tugera bisanga mukaddako bankuminatakumira maja kyali ne King VJ voice of the people for the people to the people mweraba